Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wange straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba nyine bya wabyo ali mu kasonda watudde wenkomye okwogera naye ngamba mbeki ndi mu kasonda n'okutya ntya naye nsaba bawuliza ba Beat FM kyona kye banangamba kyo njogenda nakyo ndi muwuliriza nnyo ow'omukamooli era nga nkusaba bambe amannya gange galeke n'ekyalo kwembeera n'omulimu gwange beki nga bwe mbikusindikidde awo byebyo ekisooka sagala omwami wange amanye bino naye nze njagala mmanye kiki kyali ekyokubiri sagala famire yange entegeere nti yenze kubanga bamukkiririzaamu nnyo tebaagala kantu konna kamwogerwako ekyokusatu nina abaana abakulu sandyagadde bantegeere nti yenze n'ekisembayo omulimu gwange nkyagwetaaga sandyagadde gunfe kutuuka kuddayo nga benkola nabo buli muntu antunuulira alaba kino alaba kiri naye nga ndimuwuliriza wa Beat ne bwe mbeera ku mulimu gwange ka radio kange kaba mu Beat neyanziza nnyo neyanzeeke mukwano osobola okumpita mama Whitney bwe kibadde kikwise bubi neyanziza ekimpisa mama Whitney olwansonga batono nnyo abakimanyi kubanga oyo omwana wange namuzaala naye nanfaako ye mwana ow'ekivubuka gwe nasookera ddala okuzaala naye nanfaako kubanga yalina athma kati mpita mama Whitney abasinga tebakimanyi era n'omusajja gwe nafumbirwa teyamanyaako nti omwana wange oyo bali bamuyita Whitney bannange mu byebino nabagambye embitya naye tugume nze naawe gye binaggwera nkwesiga n'akazaala abaana bana omusajja ono beke munyambe naye omwami wange nemye okutegeera simanyi kikyali naye nga mmwe musobola okunnyamba n'entegeera kikyali ate era ne mumbulira ne kiki ekyokukola nga situnuulidde mpeta gye nnina ku ngalo naye nga ntunuulidde obulamu bw'abaana be nasigazaawo mpozi n'obwange simanyi kye nnyinza kumukolera bwe kiba nakyo weekiri nakyo mugenda kunnyamba mukiŋŋambe bwe naaba nsobola kimukolera mu busobozi bwange nkimukolere omwami ono banfunira mufunire era senga wange ye yamuyita ku mukolo ogumu gwali wake wa taata wange nga tannava mu bulamu bw'ensi eno ne maama olwo ne tutandika mpola okwogerezeganya mpola yali musajja mukulukulu naye ng'obukulu bwe tebumulabika kuba ssente weeziri alina senga wange yandaga era n'ambuulira nti amumanyi nnyo era mukwano gwe amumanyi engeri gye nali maze akabanga nga sirina musajja nga nakoowa ebyabasajja kubanga baali bambonyaabonyezza ekimala nga nasalawo neekolera ebyange ndabirira obwana bwange obubiri bwe nali nzadde nga kitaabwe yali anzise emagombe nakomayo era olwava mu ddwaliro nagamba siddamu kufumbirwa kambi esonyiwe kankola ebyange beki nafuna omusajja ono twasooka ne tweyogerezeganya okumala ng'omwaka mulamba nendowooza nti nfunye kuba omusajja yayagala abaana bange n'asooka abajja mu busomero gye nali mbatadde n'asooka abateeka mu masomero amalungi abaana bange beki nga basomera awo Mengo essomero ddungi sa Apollo neŋŋamba kiwedde
nali mukazi yekolera ebibye nga ntunda manda kiyakola business ya manda teyangamba njiveemu yayongera mu bwongezi sente nimmanya nti kiwedde bwe nafuna olubuto n'agamba njagala nkutwale ewange ewaka kubanga bino byonna twalinga tubikola nga yajja gye nnali nsula kuba ne muzigo gwe twali tubeeramu n'abaana bange yali yagunzijjamu nga yampangisiza ennyumba ennungi era awo emmengo mu butuufu nga walungi nga we tubeera n'abaana nga wajja n'amala naddayo ewuwe n'aŋŋamba ye talinayo omukazi ewuwe nti bwe mba nga njagala ŋŋende nga mukyalire olumu namukyaliranga olumu nga ajja ewange Beki ono nsonyiwa biwanvu n'ekambise mu bumpimpi twayanjula omukolo gwali mulungi ewaffe Masaka Beki nze ku kyalo tebaddangamu kufuna mukolo mulungi nga gwange Beki embaga yange yali nnungi nti omusajja yagamba embaga kagikolere ku kyalo ewaffe era embaga twagiteeka ku kkanisa ne tuteekawo tenti Beki byali birungi banange ekyalo kyasanyuka kubanga baali abanywa tata wange namuwa essanyu awummula emirembe ne maama gye bali naye mu byonna nabikola nga simanyi nti gye ndaga ngenda tuuka ekiseera ate nkaabe naye ng'okukaaba n'omuntu takulaga takuvuma tayomba talwana naye Beki ebintu ebiri awaka mu maka ge bizibu Beki omusajja owange azuukuka ekiro n'ayambala ekkanzu enjeru n'agenda ku mukeeka n'afukamira ng'ayogera mu kamwa mimwa gyokka gy'olaba gitambula mpozi n'okulaba emikono n'omutwe nga gunyeenya ebyo nabiraba mu bubba kubanga abikola matumbi budde ssaawa 9 ogw'ekiro mu butuufu oba weebase era nga kimanyi oba weebase ate asooka nakunkebirako alabe neebase emyaka egyasooka saasooka kubiraba ninatandika okubiraba nga nzadde omwana ow'okusatu Beki omwana asooka waali omwana ow'okubiri yafa omwana ow'okusatu waali omwana ow'okuna yafa enfa y'abaana bange nakati nkyajebuuza oba kiki simanyi omwami wange nga nkuddideyo kemabega bw'asituka okuva ku mukeeka afuluma oddamu okumulaba ng'akomyewo mu kisenge oluvannyuma lwa ssaawa 2 oba 3 era akomawo tayogera ng'ayingira obuliri naye bw'omwetegereza ennyo emikono gye giba gikankana ate n'ekkanzu enjeru gy'aba ayambadde ebanga eriko omusaayi naye Beki bwenzuukuka ekiri ate sigimusangamu ng'agyambadde aba agiggyeemu nagezaako okuginoonya ndabe sigiraba nze omwami wange lubereberye yeyeeyoleza engoye ze lwalumu nnyo nga ŋŋambye nti jangu nnyambeko lwalumu Beki tekisangika mu basajja era agenda mu kinaabiro n'akunya essaati n'akunya bokisa n'akunya empale neyeekolera buli kintu kye omusajja owange musirise okuvaamu ebigambo ebingi ng'abuuza ki ekitaliiwo awaka abaana balungi bali batya oli mulwadde tugendemu byebigambo bye omwami owange talina mikwano mu bulamu alina emikwano gye 2 ate nga bafamire ye mwannyina ne mutoowe famire ye maama ne taata nabo baafa mu nsi baasigala abaana 3 ne jjajja waabwe ku sayidi ya kitaabwe era bamwagala nnyo tebakoowa kugendayo nze awaka sirabawo mikwano emirimu gy'omwami wange akolera mu Kampala muntu wakusuubula ngoye muntu wakusuubula kino wakusuubula kiri apambana naye tetubulwangako kyakulya Beki ebinneeraliikiriza nga nakajja mu nnyumba eno mwalimu ekisenge ekyo namala omwaka mulamba nga mubuuza ekisenge ekyo kirimu kinga tokiggula lumu yeevaamu n'akiggula nangamba jangu olabe amazima Beki natuuka okulaba ekisenge kiri nga mulimu ebitabo ebisomwa ebitabo ennanga
engoma zino engoma zebakuba ezizinwako amazina amaganda engalabi ebiseeso nga wansi waliwo amaliba gente nga gegakolanga kapeti naye Becky mu nyumba muli bwe tubeera ennyumba yonna ya tiles nyumba nungi ekyo kyokka ekisenge kyekirimu kapeti naye nga kapeti maliba gante Becky n'otunulira ekisenge n'ekisenge nga bw'onoogamba nti baakuba plasita kujjuddeko maliba gante sayidi emu eriko emikeeka nga gye baateeka ku kisenge natandika okwebuuza kisenge ne baki kino naye ng'olaba mulimu bitabo temuli na kitiisa mulimu n'amataala temuli nzikiza kuliko n'eddirisa Becky naye nga eddirisa eri endabirwamu ezirimu tosobola kulaba bweru naye nga kweriri eddirisa n'ensirika wentuukidde okujja wooli mukwano gwange nga binsobedde munnange wange omwami wange kyeyasembyeyo okukola ku luno ekyankanze namuguddeko mu ddiiro wakati ng'alitudde mu wakati ng'ebigambo byayogera nti byembawa tebimala mugenda kunsabiriza paka ddi ebyo bibamala ono sigenda mubawa nayimiridde mu lukuubo nempulira nga enviiri zinvudde ku mutwe kubanga n'ekyanzigye mu buliri okujja nabadde njagala kulaba omuntu ono bw'azuukuka okuva mu kisenge alagawa kuba maze ebbanga nga nkiraba naye ng'asooka kunkeberako nansitula omukono nankyusa omutwe nambikka alabira ddala nti neebase olwafulumye bw'ati era abeera mu kanzu ye enjeru mu ddiiro wakati wenna musanze wakati ng'ayogera Becky simanyi bwentyo bwendi senga wange gwe nandiddukiddeko mbuuze twamuziika omwaka oguwedde maama ne taata baafa siina gwe ngenda kuddukirako ngambe kino oba kiri abasigaddeyo bamwagala kuba tewali kituukawo waffe n'atayamba onsonyiwa okukuwandiikira ebiwanvu ate nga mpise na ku ssimu yange nsonyiwa naye ndi mu kutya kubanga olubuto lwe nali nnina lwakulukuta bukulukusi nga siri mulwadde nga siri ki ye mwana alinga ow'okutaano ate nga lwali luwezezza emyezi 7 navaamu buvi musaayi bwentyo nga sirina wannuma nga sirina kiki Becky olw'ebigambo bye nawulidde ndi mu kutya kyonna kye munaŋŋamba bannange simanyi kye nnyinza kukola simanyi we nnyinza kutandikira tanyega takola ki wabulamu okutya okungi bwe namaze omulaba nazzeeyo mangu nnyo mu buliri neneebikka ne mulinda n'akomawo era waayiseewo essaawa nga 2 n'akomawo ne yeebaka tannaddamu kunnyega kigambo Becky byebyo maama byebyo mukwano gwange nsaba mumbulire ekyokukola neyanziza nnyo neyanzika nsaba mpite maama Whitney mukama abampeera omukisa abalungi byebyo bibadde biwanvu nnyo nga bwe mubiwulidde nange mwennyini nabitunulidde neneenyweza nenkwata amabeere neŋŋamba Katonda wange tuli kuki wano olina Rebecca Jingo kankomewo gye muli ebya mama Whitney mbyogera mpulira n'obulago bulimu ekintu ekinkolokoota mama Whitney n'olutiko lummera mpulira obujiji I'm sorry nina bingi ebyokubuuza naye bw'oba tofuddeeyo osobola era okunzira muddamu ompandiikire osobola okwogera ne bbaawo n'omugamba nti ki ekigenda mu maaso omanye yali akutuuzizaako n'akugamba nti mukyala wange kino na kino by the way simanyi abaana be wasooka okuzaala obalina waawo bo bali batya
bali abaana tumbulidde baafa ki baafanga batya osobola okuddamu n'ompandikira olina Rebecca Jingo oli Elizabeth FM ekintabule ky'omuziki ku lwa mama Whitney Wange Rebecca Jingo Nange Ogumungi abusoso kuyita ku radio nalukera zaituni nsinzidde kiriri gomba ennyabo n'omukyalo oyo ennyabo wuulire ajja kufiirewo omusajja mu bintu byatategere teyamuzudde ng'ajja mulimu akagere nga Afrika mbeera ye ntambulamu nenkwatamu abaana bange nenfuna weneyogoma kyenda babbeki ye maama ge magezi gembaddemu beera bulungi mukwano gwange abeera ye okwatamu abaana bo k'omuzudde bwoti n'otambula n'ogenda naye watya manawe yabikuyingizaamu ebigambo bye yamusanze ayogera era yabadde ayogera naani tebakumala abano sigenda kubakuwa munansaba pakaddi baani katonda wange Wange Jingo Wange munange webale kuweereza webale kunkubirako nansonyiwa okuddako kemabega oba yali 2017 taata ojjukira omwami eyajjawo ng'agamba ali mu luminati naye yafuna omukyala emabega kadda mbijjukira muganda wange ojjukira nti omwami oyo yasookerawo alyoka agende kuleeta endala zonna era namuweereza ewakazi bwe Bashiri naye omukyala oyo nze kyendabye mundowooza ennyanga omusajja yayinza oba ng'ali mu luminati bannange naye ekyokukola mutuufu nze nange nsooka nentunulamu nga ndaba nga sikiraba kuba ne bw'anaagamba adduke Jingo ebintu ebyo si byangu nzijukiramu omusajja oli kuba katiganze olusimbi Andrew atava ku biiti buli ekibeerawo mbeera nkiwulya kakibeere kya myaka 2015 namugoba nanyiigira wamugoba n'akunyigira naye ebintu ebyo byali bifuuse biwanvuwanvu naye omusajja oyo yayinza oba ng'ali mu luminati kuba owulira busayini bwonna bw'agamba n'oli omusajja bwe yayogeranga simanya ebyekisenge simanya biki naye yafuna omukyala simanya omukyala neyeesala akambe naafa Jingo ebintu ebyo bijjukira bulungi mbijjukira byonna mukwano gwange babeera ku biti tubeera tubijjukira naye nze omusajja yayinza oba ng'ali mu luminati Jingo neyanziza nnyo mukwano gwange oba oveemu omubuuze mugambe ne bannange wootandikira wewa anyway Wange munnange oyogera n'esaalongo mwenda nga nsinzidde wano busula esebo nze nno nadirowoozeza nti omukyalo oyo yandifuddeyo ow'omwami oyo naye naddayo neyeyinza omwami bw'aba ayagala yaba amulumba mu kazigo ke kaba afunye okusinga okuddawo bimuwe nti yamuwasa abiwe omukyala nze ndowooza yange neyanziza nnyo neyanzeege naye munejjukira bano bafumbo bampeta nno kaakati awaddeyo mu kazigo ke atandikiddewa bitabuse Wange nze mbukulewo nakatooke butambala taata naye munnange mukwano Rebecca Jingo Wange mukwano naye munnange omukyalo oyo taata bw'abanga amazima yafumbirwa kuba bulungi amazima alina okugumira byonna ebiriko bw'abanga omuntu munaye tamukuba miggo alina okugumira ekiriwo oyo ye musajja mukama gwe yamuwa era ne bwakola atya munnange era kubanga kubonaabona ajja kubonaabona emirembe munange kasita bwali ali bulungi olina Rebecca Jingo oli Elizabeth FM ekintabuli ky'omuziki ebintu ebimu byewuunyisa abantu babeerayo eyo nga bawuliza afadde tebateesa naate nga balina ebibanyiga ku mitima gyabwe bambi mama Whitney kino tujja kumalako katugume olina okubeera omukyala omugumu kuba we watandikira okukiraba n'okukinoonyerezaako mmanyi tebyali byangu nensaba ombuulire abaana bafa abo ababiri baafa batya byannyonnyolamuko oli otuddemuko n'omwami oyo n'omugamba nti naye mwami wange kiki naki ali biki ebirala nsaba kale mpereza ka text katono ombuulire nkusaba obeera omukazi omugumu tujja kumalako neyanziza nnyo neyanze omusumba omulungi gwe twetaaga ku ssaawa eno ku ddakiika eno mukama oyongera okutulungamya tukwasize wamu ne mama Whitney embeera gyayita mu kitange tewali kituukawo nga toyagadde mukama beera omusumba omulungi gye tuli katonda wange wuliriza kusaba kwaffe kwe tulina kitange ono mwana wo teyamanya musajja bamufunira mufunire katonda wange teyamanya kiki naddirira nga bw'ogamba nti mponya okubonyaabonyezebwa nvudde wano ngenda wano ate waliwo emirembe mukama bamutimba bbula ekiseera kino ng'emaziga gakaba naye bw'oba wooli katonda wange
tewali kijjanga toyagadde ku mulundi guno gwokka mulage ekkuba ettuufu lyalina okukwata wasobola okwetaasiza ate otuwa amagezi mu byonna bye tugenda okumugamba afunemu ekinaamugasa ekinaamuyamba okusituka n'atambula byonna mbikusaba nga mpita mu linnya ly'omwana wa Kristo Yesu mukama waffe. Becky weebale kuweereza nze Fiona Ennakirebe. Becky nze mbadde nteesa nti omukyalo oyo yandibadde asirika. Okay. N'asooka n'abikeeta bulungi bbawe byakola bulungi ate bw'aba asobola Becky asobola ofuna essimu ye n'ateekawo recording nga tamulaba n'amulikodinga bulungi kati we wabeera mu biseera eby'eddembe waba asobola n'amutuuza n'amugamba mbadde nyina ekintu kyenjagala twogereko naye tonyiige toyombe tokola eki alabe oba anaasa omugamba amazima naye bannange Becky omusajja bw'ato tabeereka naye bannaye n'okitegeera nze naye nkitegeera sibeerawo katonda wange kazi wattu naye yansiza nnyo munanga wange naye omwana muwe ebbeere lye kuba omwana akaba nga muwe ebbeere lye olirinza taata we Wange Ndio kutuweereza ye waswa ndio wasa boda boda kombo esebo naye kakati waliwo program gyewakolako EBbaluwa Wange ndabira ddala nga omukyalo oyo ebintu bye bamutwalamu ndaba embeera yeemu kati akoze atya nze mbadde ngamba bwenti engeri gye yalabye ku bintu kubanga kakati yayingidde ne mu kisenge ekisenge kiyingirwamu omu etegeeza yafuna dde omulala ayingira mu kisenge ekyo kati bafuuse bameka babiri kati ne waanadduka ne waanaagenda nze mbadde ngamba atuule n'omwami we yennyini adde mwamubuuze ti mwami wange ebintu byonna bye wankoze byonna nabitegedde naye njagala kuddamu kumanya ekiri mu kisenge kiri kiki alaba ali yakiki ng'atya kakati awo newaanadduka Becky ekintu yakiyingiramu yakikola ki yakiyingiramu kyaggwa baana wuuyo yaba muzaala mudda newakubadde nga Allah yabajja kati nze badde ngamba ekitwa akyase ngenze ekola ki etegeere nti oluminati mu Uganda mwebali n'omwami wange bwati awo baafa nakyo abantu bafa yesaddaaka ekintu akyase n'omwami amutugambe naye nzozo nnyo neyanzege mukwano gwange muwaye najjemba gattirizaako okubyawaswa kugamba otya Becky bale kuweereza mama we kintu kyengenda omugamba mukazi wattu embeera gy'olimu ngitegeera nzibu naye abagagga abasinga eyo embeera gye bayitamu yakwesaddaakira abaana basobole okufuna obugagga naye ze amagezi gengenda okuwa omukyalo oyo asooka akema omwami oyo nga bali mu kisenge amugambe naye mwami ekiro nazuukuse nenkusanga ng'oli mu kanzu njera ofukamidde ku mukeeka naye ng'ebigambo byogera tebyatuka kiki ekyabadde ng'embeera mbadde sigimanyiiko naye kirala amugambe nakye nali njagala okugamba embuto zange zineeno olubuto lwange no lwavuddemu n'abaana baffe bano abafa balina enfa gye sitegeera wate bwe twetambulirako nga yamukema naye ng'akimanye nti ebintu ebyo omwami byalina byasamirira bye bitwala abaana abo omwami asobole okubeera nga gaggawadde ate naye ekirala buli kyasalawo akisalewo nga ye akimanye abeewabwe tebajja kubeera ku saidi olw'ensonga nti omwami ono alina kyabawa ate tebamutalaga mpisa mbizi alina ziri magezi gemuwa onomu alina gyemba kansalabira abirimu neyansiza nnyo omukwano gwange mama Whitney fe okwogera munaye kuba kwaffe okukola kuba kuko wallahi mpulira olutiko olummera kitange yogerako nange nani wabale kuweereza esebo manya neddoboozi kyobe Edison Gomba esebo amagezi gempa omukyalo oyo yandigenze n'anoonya obulamu obupya kubanga emabegako yasangako n'omusajja nga ali mu kulaamiriza mu ddiiro nti ono leero sijja mubawa kitegeeza ye nnyini gwe baali bamusaba era bannange alina kugenda n'anoonya obulamu obupya kubanga obufumbo bwo abwesonyiire ddala kyobega emanya neyansiza nnyo taata omusajja alabika musezi nze Rita Gayaza dduka ova ewaawo bw'oli ono n'akugamba nti Becky obulamu tebugulwa anoonya obulamu obulala amukisa Derek Emmende Wange Becky webale kuweereza webale kunkubira ono babiri efluence ekireka yes babiri bannange Becky nze kyengamba omukyalo takola nsoli kuva wa musajja oyo kubanga wanaasimbula ekijolo okugenda omusajja ate mulye buli bannange bannange kyetuteesa nanyonjo oluusi Dubai aveeyo tuya mukyala neyanziza nnyo munnange wange babiri ku kintabule ky'omuziki yongerezaako Madam Becky mama Whitney kyomugamba kyabasooka okumanya bakyala banne bangi ababeera mu mbeera bw'ekyo
naye ekyokusalawo ne kibalema olw'okuba omwami abamuwa buli kimu naye akitegere nti bbaawe yayingira ebintu by'okweraguza bye tuyinza okuyita aluminati ngera mu kiseera kino balina okuba nga bamusaba oyo omukyala amuweeyo kati kyalina okukola afune akaseera atuule n'omwami we yadde agambye musirise abeere open jailed omwami by'anaamuddamu kwaba asinzira amanye nti oba atuula mu maka ago oba adduka n'ataasa obulamu enze bamulangira entebe meyansiza nnyo munnange bamulangira entebe olina Rebecca Jingo era ng'owuliriza BTFM ekinta buli ky'omuzike kulamusiza nnyo Rebecca Jingo ow'oku BT FM jendi eno nange saagala kwogera linnya lyange n'ekyalo kwendi saagala kyogera kababa abaana bange ebbaluwa nva giwuliranga ebiri ku mukyalo oyo mama wange byebiri kunze byonna era ntidde nnyo mu kuwuliriza mbadde ndowooza ate ebiri kunze ani ali okubyogera eri owange biri mu siiringi n'ebyo wange byantwalira omwana wa myaka 15 yandekera bibuuzo namuziika 2018 yafa nga 24 nga ne kwa 23 twabadde naye mu tawuni nga tushopinga ebintu ensi yonna yeewuunya bamuziika 25 sekukulu wa 2018 omwana nga bukyanga 26 yajja jendi yandeetera obubaka bwonna nadduka emisinde jendi nadduka ndi mukazigo saagaana kwogerawo naye naamuddako ssaawa zino wenjogerera nange eno owookubiri bimutwala eyasooka yagenda owange buli ssaawa 9 ogw'ekiro ng'afuluma akazannyo ke akali yatooyi bw'agenda amala essaawa nga 2 namba tadda omwana owange bwakya mulamu ne tunywa caayi mu ssaawa 5 awo nga kitundu kuba lwali luwumulaalo lwa P7 ekyaddako nga tumaze onywa caayi mami ngenda ffa konze wangi mami ngenda ffa leero ekyaddako kintwala kisiba kintwala kinyola kintwala ekyamaliriza bayi maama nansiibula byonna ebyo bye byange Rebecca nsaba ku magezi nange gyendi eno nkubira nga akasimu ko tekayitamu naye nange ndi bubi ne beenina bibatawaanya n'omwana mwennyini era atujjira okuloota tuloota mwennyini oyo ebirooto tebituvaako omwana nange tuloota muntu y'omwoyo Katonda wange mama Whitney toliweka mukwano toliweka mama Whitney toliweka omukyalo mulala naye wuyo avuddeyo bbaawe kyekimukyali naye tuli ku kibanange anyway mama Whitney ampereza message nagambye nti mukyala Becky omwami wange nakamubuuzaako ebintu bibiri byokka namubuuza ekyekisenge era bwe nakiremerako si mu bubi kuba namubuuza mu kisenge muno mulimu ki kuba kukola twali tulina omugenyi gwe tukyazizza ate nga omugenyi oyo agenda kusula kati nenjagala nkozese ekyo nti asuleeyo mu kisenge kwe kunkwata nantwalayo nandagayo naye kyenzijukira twatuula wansi ku maliba nangamba nti mukyala wange ekisenge kino okiraba temuli kirimu gwolaba ki ekirimu bwoba tolina kyolaba tugende nankwata ku mukono era yeyaggala oluggi naye nzijukira okuzzaayo feesi ng'atunula emabega ne tugenda ekyokubiri kye namubuuza ye yali engeri omwana waffe gye yafaamu kuba omwana wange yamufiira mu ngalo Becky omwana yakaaba ne musitula ne muyonsa bwe namala okumuyonsa ne mugamba nsituliraako yali atudde mu ddiiro omwana wange teyali mulwadde omwana wange teyalina kintu yadde n'ekimu ne musaba ansitulireko namusanga omwana wange afudde namusanga mu ddiiro ng'amusitudde mu mikono gye ne mugamba omwana abadde ki nga ndaba ava omusaayi mu nnyindo bannange teyanziramu yakwata bukwasi mwana n'amunteeka mu mikono n'atambula n'adda mu kisenge nze natema omulanga ngenda otuuka mu kisenge okutuukayo okumugamba ti omwana afudde namusanga ku mukeeka ogwo ng'afukamidde akutamye nga tayogera era ne tugenda mu kuziika Becky tetuli bagagga nnyo be bagamba nti bano nga bw'owulira bakirumira nedda naye we tuli waffe
waliwo n'ennyumba z'abapangisa naye waffe naye ebintu bye bitambula era ne banna abamu baakola nabo bamwebuuzaako bwe batyo basuubula nabo talemezangawo kintu na kimu bitambula era akasente ke kakatono omuntu n'agamba nti tebali bubi Beki omwana wange owookubiri oyo ye saamubuuza kubanga namwebasa mu ntebe nga ngenze kuleeta kyakunywa kye mu ffumbiro omwana wange era namusanga afudde wabula ye namusanga omusaayi gumuva mu kamwa ekyo saamubuuza Beki okuva olwo seddanga mubuuza kintu wadde n'eki Beki amaziga gampitamu ono nsonyiwa bannange n'ebyokubuuza ebirala binnemye Wange Wanyinaze taata tulamusizaako nnyabo w'ekitiibwa bakikakase webale kumanya omukama akumpeera omukisa balongo era omwaka guno benjagalira ddala abampe amiina ebbaluwa ngiwulidde bulungi nnyo esebo naye nga bonnyanjudde nziba pulezidenti wa tuli bumukola zifuula mu Uganda ekyondo kina kigatta abakubi b'amasimu ku TV ne ku leediyo amagezi gemuwa mu bufunze nze ndowooza yandituuzizza nga taata w'omulenzi ne batuula ku mmeeza emu n'ayogera ku nsonga ezo eziriwo mu maka g'omwami oyo uno omukyala kubanga nina ekintu kye nnengedde wano nti abaana bakyayongera okufa ate jjukira omukyala bambi n'omwami abadde amwagala wadde akasente weekali akatonotono nze akasente akatali mu mirembe ng'abaana bange bwe bafa nze sikkiriziganya nakyo era nsaba batuule ng'abakulu n'abakulu bassenga bataata bamaama bayitemu mu nsonga ezo bwe zigaana omukyala nkuwa amagezi dduka misinde totunula mabega ze bakikakase pulezidenti watuli mukola zifola mu Uganda neyanziza nnyo neyanzege mukwano gwange mbye nategeddeko ebitono ndako nadimbiwandiza ono yabadde agambye nti senga ku saidi ye senga bamuzika omwaka oguwedde ate ku saidi eri waliyo jjajja w'abaana bano bali abaana basatu maama ne taata baafa naye saidi eri waliyo jjajja ate baamwagala oba jjajja oyo gw'osobola okuyitiramu noyogerakoko naye ne kusa ate saidi yo wagambye nti family mwagala teyagala kimwogerwako yadde n'ekibi abaasigalawo katonda wange munnange mami Beki we bali kuweereza nze Maria mwana ku mobile money Kawanda kaakati omukyalo oyo yandidduse nadde ewaabwe naye essaawa zinadde ewaabwe olwedde ne waanadduka ebintu bijja kuba bimumanyi kati nze mbadde nteesa asigale ew'omwami we amuyite batuule amugambe mwami kino nekino kyabadde kitya afune okumanya era wanaagenda oba adduse oba asigaddewo byonna byebimu yeekwase Katonda abeerewo awagumirewo amiina neyanziza nnyo mukwano nayanzege olina Rebecca Jingo yongerezaako ne bannange madamu Rebecca abakazi mugumira bingi nekyenja okusaba oyo omukyala kyaba akola atuuze bbaawe waba asobola amubuuze buli kimu amugambe nnyina ekintu kye sitegeera waliwo ekintu ekigenda mu maaso nga sikitegeera omusajja wanaaba tamukwese ajja mmubuulira amazima naye ng'omusajja alabika alina amayembe gawongerera ensonga lwaki abaana be bafa mu ngeri bwetyo madamu Rebecca sigadde nze Lawrence emisuubiro neyanziza nnyo mukulu Lawrence emisuubiro olina Rebecca Jingo era ng'owuliriza Beta FM ekintabuli ky'omuziki yongereza ku bigambo bya Lawrence mami Jingo webale kutuweereza naye bannange ebizibu biri mu bantu edda nezimisanga abagaga naye kati abagaga si kyabaagala naye mukyala nkubulire ennaku z'omubbi zibaana ennaku ze ziweddeko okitegeera kati kankubuulire kkirizagana yawangayo abaana ngena afuna ssente naye nze nkugamba ebigambo bino sooka weetegulemu ebyo bagamba mbwe empeta kyeki ow'empeta tanoba obulamu bwo kati kimanyikirizagana oluddako bamusaba ggwe olugira nga famire yonna ezikirira oyo omusajja alina byasinza naye nze kankugambe kasita amazima ogategedde ozzaako ki yiya pulaani B kubanga ndaba eganye kuba kati webituuse lubaale embeera n'embiro kwotadde namirimu Saudi Arabia mami Jingo webale tuweereza webale okuwuliriza mukwano gwange namirimu Saudi Arabia Enoka yongereza ku bya namirimu Madam Rebecca webale kuweereza Enoka Kayunga
naye nze ndowooza nti essaawa eno ne bwagamba nti adduke tekiwa makulu kubanga wabanga yafumbira omusajja oyo ng'ebyo ebintu byalimu ne bwe kuba kwanjula kyendowooza ku bintu ebira kyemmanyiko nti webikuba okukuba ebirayiro akuba ebirayiro nga tabikuba na muntu oyo wabula abikuba n'ebintu biri omwami byasinza Katonda wange. So kati sayina ekyokudduka tekiwa makulu atuule n'omwami we abeeko byambuuza omwami wanaabanga mukyala wa mwagala ajja kumunnyonnyola amanye ki ekiriwo naye nga byannako Enoka Ekayunga Beki nkwagala nnyo neyansiza nnyo mukwano gwange Enoka Ekayunga Jamira yongereza ku bya Enoka Amticha Jamira Entebe Nange osomye okyogerako kyoyo nempuliranga n'olutiko lumeze naye bannanga abakazi tugumira bingi bannange mukama otusaasirangako olw'olumu munnange ebigere nga bitutunze nnyo naye omukyalo oyo mbadde nsaba okwata omwami oyo bulungi ne bw'onodduka nga byeyagadde kulondola kuba wamuzaalamu mwagattadde ekitanda tewakyali kyakuza naye mbadde nsaba omutandike bulungi omugambe ne tata gundi nga mukwano gwo ddala bw'abanga mukwano gwo omugambe twafumbiriganwa twafuuka muntu omu tata gundi mbadde nsaba ombuulira amazima nze ndi mukyalawo ndi mukwano gwo ndi sisitawo ndi buli kimu kyo tata gundi nakusanga oyogera bwoti ne bwoti ne bwoti mbuulira amazima amatuufu agaliwo tusalire wamu amagezi ndi maama w'abaana bo kitegeera Jamira